akaseera kano biidhnillahi taala nga bweri enkola yaife twaidusa, era kitujja okwaidusaku olwaleero tujja kwaidusa ku kigemaku nze niiwe banange, tujja kuva mu nsi muno, bujja kuca kunco nga nzirawo, wena bujja kuca kunco nga ozirawo. Wabula omuntu yeena yeena omusiraamu waliwo ebyobugaiga byoleka, nensonga kiri kutumya omusomo gwaife olwaliro nti alhuququ almutaalliqatu bittarika, alhuququ almutaalliqatu bittarika, ebivunaanibwa oba ebivunaanyizibwa oba ebikakata mu bintu byobakolese, ebyobugaiga byobakolese, biki ebivunaanyizibwamu oba biki ebikakata mu maaliyo, mu maali yange. Attarika, tarika kitegeeza ebintu ebirekeibwawo, biyinza okuba maali nebyobugaiga. Banange emaali ti sente donka, olesa amayumba, olesa emotoka, olesa akasimu, olesa esaati, ekyo kyabugaiga kyo ng'omuntu. Eriyo ebyobugaiga byolina bisaawo eno, eriyo n'ebindi ng'obizira nga biri mu mabanda, olina omuntu gw'obanda. Singa ova mu nsi muno n'ofa, olina ebintu byoleka. Ebintu ebyo byoleka bivunaanyizibwamu ebintu bitaano. Emaali gye bakolese tugitwala mu emigabo etaano, tujja kusooka tugibite mu bufunze metuyinonole mulala ku mulala insha Allah. N'ebiriwaku ebikakata mu maali yo ng'oviirewo. Ekisooka mu'anu tajihizi, ebikuteekateeka ng'oviire mu nsi muno. Ekyokubiri adduyunu almutaalliqatu bi'ayni ttarika, amabanda agabandibwa mu maali yo yolese. Ekyokusatu adduyunu almutlaqa fi dhimmati almayyit, waliwo amabanda agabandibwa omufu yenga mwene. Ekyokuna wasiyatu almayyit, omufu gwe yalaamira oba ekiraamo ky'omufu. N'ekisembera yerala nasibu warathatu almayyit, omugabo ogw'abasika b'omufu. Banange bimeka biri bitaano. Niwo bakolese saati, niwo bakolese kalaamu. Kalaamu eyo gyolese tugikubisaamu twagifunamu ekitiibwa kyayo. Kyentegeeza kalaamu eba ya nusu bitaano, kyo niwe kiri oba kale nusu lukumi. Ekyo ekintu kyobakolese kyabugaiga tugizitoya, bakigabana batya? Tujja kubona engabano eyo biidhnillahi taala. So tutandise n'ekisooka mu'anu tajihizi, mu maali yo kasitofa bweppa tusooka kutula mu mugabo ogunaaguteekateeka n'oguliwa. Akwe nti mu'anu tajihizi huwa kullu ma yahtajuhu almayyit, huwa kullu ma yahtajuhu almayyit min hina mautihi ila an yuwara fi qabrihi, n'ebyo ebinaakuteekateeka okuva lwofa mpaka lwetunaakuta mu kaburi. Omusiraamu bwafa ng'alina ebyobugaiga bwe, tubibala mu webyaga, twatola mu mutemwa omugabo ogw'ogumuteekateeka paka lwetumuta mu kaburi. N'ebiriwa kubiteekerateekerako omufu. Ekisooka nga alkufuru, ekisanda, amasanda. Eyo emaali eva amasanda gava mu sente dda mufu oba mu byabugaiga bya mufu. Illa okutoola ng'omufu oyo azira oba ng'afiire ng'ebyobugaiga byawaawo, oba afiire nga biriwo byasaanawo nga tukaali kumuteekateeka. Me twalangirira oba twakiiza ko oyamulabirira. Ife olwaleero omufu waife waafa, tugeba muzindaalo nga guno, twalangirira musigiti muno bananga Abdallah afiire, ayi tumusondera esanda, era atasobwere kusonda tumuniigira. Twatuuka n'okumulangira nti weena olifa, oli bula ali kusondera. Aye ng'ono gwe basondera alini akasente k'emitwalo 2 ku akawunti ye. Edo dide tiida ife basika tusooka kutola ku mutemu ogumuteekateeka. Lwaki? Li anna sutratahu wajibatun fi lhayati, okumubiika kimukakataku ng'akaali mulamu. Wakadhalika nabwe kityo ba'da almauti, wabanga afiire. So kirungi okusonda sente, okusondera omuntu amasanda, muwabula tusooka twatola sente ediri ku akawunti edalese esande da sente meka mitwalo 2 nga tuli kumuteekateeka, tolako omutemu ogwo ogw'esanda. Ekyokubiri mu kumuteekateeka ujratu huffaawo, abanasima kaburi ye, abasima entaana ye, abasima amagombe ge,
bananga abasima amagombe g'abasiramu baba batendeke ti buli avaayo nti asima. Ife tutera oba oliawo okwanguyirwa nti gundi bwafa twete muntu yenna ku kyalo tumuwa ekikopo eky'obuugi asima amagombe. Bajja okugasima tujja okutuusa omufu waife nga tejaamu nga niyegalinze tiyegalinga itukirifa basiramu niye tulinga nga tufiire nga bali kutuziika. Kati gwe tukubya atali mukugu asimanga bwayenda kati tasima kiina nga tukutaamu. So bayinza okuba nga banasima entaana amagombe gano beetaaga sente tubasasula ku sente damufu tukali mu kumuteekateeka. So takuba nti kale omufu amusaba sente yeekolerera nga akaali mulamu yaleka emitwalo gye ebiri. Webanga banasima bena 5,000 tulitoola ku akawunti ye twamuwa. Wabanga alese ente oba mbuzi gye tutunda okwantipegana abasika be banaafuna ki abasikana bali ku mutendera ogusemberayo erala wansi ate ffe bwetusoosa twaleka omufu waife yabonaabonerawo yamala ennaku 2 yamala essaawa nti amasanda agabuze banasima entaana babuze twatuuka n'okwegererawo nti kundisima wabanga asima entaana asaba esente tumuwa okumuteekateeka. Wawosa n'abanaamunaaza boona tubawa sente banga basabye sente olw'ensonga nti omuntu waafa akyuka. Eri yafiira akabenje, eri yafiira amaadi, eri yafiira eki. Niwabanga ninze ndi mukwano gwo oli mukwano gwange ayiwe nfe oba bw'ofa okyuka eyandikunaziza yakutya. So twetaba n'amunaaza bateeka okuba abantu ab'ekisa, bateeka okuba abantu ab'emmizi oba tukube nti abantu abalizira bigambo bingi abatasobola kutambuza mu ligamufu ono. Aye ffe tunoonya buli avaayo nti gundidde otunaakizeeko. Abakugu bateeka okubaawo abanaaza bayinza oba nga akakiko omusigiti kaliwo guno abanaaza omufu basasulwa ku sente damufu mwene oyo. Ekindi wahumaalu n'abanaamusitula okumutwala okumuziika ayinza okuba nga azitowa nga basitula bazira. Ife mu Uganda tuli bulungi nti omuntu waafa tukolera emirimu walawo mu kuyambagana. Aye eri yensi edindinga akakiko kali wasita omuntu afa ffe tumulekaawo okunaaza okuzinga ensanda biki kyonna nabiba byani byabaleka kiko kali nabo kityo tutoola mu sente ezo n'ebindi bingi. Ekyo nekisooka mu maali gyetula mu maali y'omuntu afiire mu anutajihizi mukukuteekateeka. Thaniya ekyokubiri adduyunu almutaalliqatu bitarika au biaini tarika amabanda agakakata mu maali omufu yalese. Nasaba tuyawule amabanda agakakata oba agali mu maali y'omufu yalese. Oyinza okuba ng'olina emmotoka y'ovuga naye nga ya bukaire 7 ng'wasasulaku obukaire 3 kati emmotoka eno ekaabandibwa. Ffe tulowooza nti iyo aye ng'ekaaliku obukaire obubandibwa. So bw'ofa tusooka twatoola amabanda ago twasasula amabanda agagabandibwa mu mmotoka eyo. Imma tugitunda oba twagiiza baatuiza sente wasasulaku. Olina edduuka tulowooza nti lya bukaire 10 bwona bubwo aye nga mulimu 5 nga n'akago. So emaali eno nebandibwa era singa tuba tubanda emaali titutwala iwe tutwala maali gye twetaaze. Abavuga pikipiki edaibanda gebakwagala ne pikipiki omukalisola sente tibagema iwe iwe baze kibakwetaaze bali kubanda aini tarika kino kintu kwegamba kyekintu kyolina kibabanda era kibatwala tibatwala muntu bw'osasula bakikwiriza. So agono gebeeta amabanda agakata mu maali tusooka twatwala mu kasitoofa tubala nti Abdallah afiire wabula alesi yabugega kino ekino kibandibwa twatwala ku mugabo nange mukitegeera ekyo. Aibanda erindi tulina ibanda ensonga ey'okusatu adduyunu almutlaqa fi dhimmati almayyit amabanda agabandibwa omufu nga gali mu nsingo gali mu nkoto ye gabandibwa imwene mufu gala gasoose tubanda maali ye kati gananga okubiri babanda mufu era bwakwagana n'epikipiki nga bali kubanda iwe tibagema pikipiki batwala iwe kitegeeza nti tibabanda kyendi nakyo wabula bali kubanda nze mwena alina ekintu ekyo. So n'amabanda ag'emirundi 2 mabanda agasoose emaali ebandibwamu ki kasitoofu bwepanga tukitoolamu tukiyiza wambali. Ekyokubiri n'eibanda eribandibwa omuntu gana amabanda ga mirundi 2 waliwo amabanda hukukul adami wa hukukillah waliwo amabanda ga Allah n'amabanda ag'abantu. Aga Allah n'agaliwa omufu ayinza okufa nga hijja yali emukakayiteku fadainullahi ahaqu an yuqda eibanda lya Allah nelisooka okutoolebwamu. So bw'ofa nga waliwo tuusa ekiseera ekikola hijja
tusooka twatola mu mutemu ogwo ogwa hijja, twakukolera hijja. Bana bakolera omuntu afiire hijja nga bwe tubona emisigiti, bwe tubona amaani, bwe tubona ki ery'eibanda libandibwa wakati wo Katonda n'ali kubanda. Ekyokubiri ayinza okuba nathiri nga weeyama wafa ng'okaali kutuukiriza kweyama okwo, tukukukolera weeyama okusiiba, weeyama okusala eraake, weeyama okola ki, tutuukiriza okweyama okwo kwe weeyama. Wali weeyamye okuzimba omusigiti, wali olina ekintu ky'olikola, tukituukiriza. Era abantu bangi baali nga balina emirimu gye bakola, bwe baafa tyasigala nga kigajja mu maiso, so ate eri abandi nga bwafa kikomaawo. Wayinza okufa ng'obeera oweerera mulekwa, nga mu maali watwala mu mutima gwakuweerera yatiima mulekwa, bw'ofa bano abantu basigala nga bakatambula n'omulimu ogwo mpaka kuba tikukoma, wabula eri abandi nga kasitoofa nga gukomaawo. So eryo ibanda lya Allah litolebwamu, owa hijja abandi wa hijja, owa zaka abandi wa zaka, abandi wa umra, n'emirimu egisigaire nga gya Allah tulitwala mu ibanda eryo. Eibanda eryokubiri n'amabanda g'abantu, eibanda ly'omuntu. Mu bimu ku bintu bana ebizito ebigumu n'eibanda ly'omuntu. Lwaki eibanda lya muntu? Duyunillah au huquqillah mabniyatun ala almusamaha, amma duyuni aladamiyin au huquq aladamiyin mabniyatun ala almushaha. Amabanda ga Allah gazimbibwa mu kusonyiwa. Wotalisasula Katonda waalisomesa nti ye mugayiga asobola okulireka yakusonyiwa. Aye amabanda g'abantu olw'ensonga nti ffe tuli balulunkani, tusigala tugasasula. Omufu bwafa bana titulangirira nga bwetulangirira ku muzindaalo ng'ebula eddakiika ndala nti bamuleese tumuteerawo tujja kumusaalira. Imaamu yagwa nti bana ani abanda omufu ono nga tukaali kumusaalira vaayo. Ekyo ekiseera tekituufu, era nsaba tukyuseemu enkola eyo. Bw'ofa bana ekitabo kyo ng'okaali mulamu owandiike amabanda agakubandibwa. Kituufu oyinza okuswala nti abakubanda bangi ng'olalinze mu kataba ekirungi. Lwaki? Tibajja kubuuza mufu, era ozira gw'ojja kuloosa nti yatuloosa nga bamubanda, wabula wandiika mu katabo ak'amabanda nti gundi amanda 2000 n'owankumi 3 wankumi 4 wamutwalo bibeeku n'amaina, amaina gabeeku ne kyakubanda. Bw'ofa kituyamba okusitula ekitabo ekyo twalingamu nti ono n'ono n'ababanda. Mulimu abamu ku baitu ng'asobola okukusasulira eibanda eryo, wabula bwe tulangirira ng'omuntu tujja okumusaalira, ekyo tuna ekiseera ekituufu. Abasinga bungi batya atatiire neyesola nakuba nti mbaire mubanda, ate tumwogerera ebigambo nti gundi namutiire yabande omufu azira musoni ali oti ye taafe mbe waide tali kubanda mufu kuba tiyamuwolanga mufu, ali kubanda ibanda lyamuwolanga mulamu nga wayisewo emyaka 2 emyaka 3 kuno okufa kugwire bugwe ibanda lyaliwo. So okufa tikutwala wa ibanda era okufa tikusangula wa ibanda, ate omuntu takakibwa kusoniwa waidembe okusoniwa oba waidembe obutasoniwa oba eri haki ye yateeka okufuna. So omuntu kasitaafa nga tumaze okumutereeza, tumaze okugolola bulungi, twakutaawo tutandika okunonereza ne baani abamubanda ne baani babanda. Tubeera ekitabo kyaife n'abamubanda tuveeyo mangu nti banaafiira nze mubanda. Kituufu enfa gy'afiire muweno ekutiisiisa, aye ibanda lisigala ibanda singa tomusoniwa n'ebimu ku bintu ebituvunaanibwa nga twakava mu nsi weppa. Ekyo kizira kuliniriza nti ate omwal kiyama biki biki awenaawo n'eibanda nibo bakakubanda 1000. Hatta mu babanda mumingira mu n'amabanda amahale getuwa bakyala baife abaami bangi tuli wano, aye ng'oba oliawo tukabandibwa. Mukazi wamusuubiza nti njakuwa amahale emitwalo 5 wamuwaako 2 mumaze emyaka 7 waga kusaba amahale otuuka n'okumukuba nti mama Sumaye ozira nsoni, ninza asasula enumba enimotisula, ninza akwambaza, ninza akola ati olowooza emitwalo egyensige gyentaakuwa 3 tosobola kuningamu. Banange amahale wetusabira abavubuka omulimu n'ong'okaali kufunamu beezi oba kale ng'osuubira kwongeraku kyoba osooka okutamunsawo wano mahale tibagasondera muntu. Twikirizewo okutyamu meeting zido twakusondera ente nebyo gy'okutwala, aye amahale tebagakusondera. Lwaki? ago gali wakati wonoono omuntu ono. Tikirungi kutwala kintu nga bakakubanda. So bw'ofa ng'okabandibwa amahale eryo ibanda lya mukyala oba kakusoniwe fa alhamdulillah, oba kitakusoniwe olisasula ey'embere yakumeka ya 3
tuli mu bintu ebikakata ebivunaanibwa mu maali y'omuntu ng'afiire. Ekyokuna wasiyyatul mayyit, ekiraamo oba okulaama kw'omufu, okulaama ekkirizibwa okulaamira omuntu nti bana bwenfanga, omubaka yatukubiriza nti bwenfanga mutoolanga ku maali yange gyendinayo mwampeera ku Muhammad nga tiwa famire eyo, kwa nabbi yatulobera okulaamira omusika. La wasiyyata liwaarithi, titulaamira musika olina abaana 7 wakuba nti banange mutabani wange omukulu n'omusika wange. Osobola okukyogera ng'otegeeza mu mbeera dakukumaakuma bayine kuteekateeka nga ate banakyandawulo kimuweebwa kiswika kuba ye musika butereevu ajja kufuna ku mugabo gwoleseewo. Kati singa omulaamira nti mumpeeranga enumba ey'ebugembe oba ng'olaamira omukyala muto nti andabirira ekiseera kinene, banange mukulabirira omuntu kyandawulo oli mu busika byandawulo, bafuna kyenkanyi, akulabirire n'atakulabirire. Then akulabirire yabaayo nekyendawulo nti ku lunaku olusembayo, olunaku lw'enkomerero, ajja kuba n'akendawulo nti yakola obuvunaanyizibwa bw'okukulabirira. So mu byobusika basigala bafuna kyenkanyi. So twaikirizibwa kulaamira musika, ayo ekkirizibwa okulaamira omuntu yeena hatta niwaba nga ti musiraamu. Ekitegeera ekyo olina imwene ogemukola naye awo musobola byenanda iwe niwe Muhammad ole ni Peter ng'enkolagana eriwo, era nga tuikirizibwa okolagana n'abantu abatali basiraamu mu byensuubulagana ne mu bintu ebisigaire, aye nga ate tutwerabira nti omukona y'akagambo akakyusa endikiriza ye, kyotakuba nti oyo yaloba omutima gwe mugumu, oyinza okuba nga engeri gy'otuusa netali ntuufu, sigala nga musubula byenanda byaimwaye ng'omukona y'akaki akagambo olwensonga nti niwe olungamya Allah n'akola atya. So osoboka nti gundi nga bwe tukolagaine naye wereti musiraamu mukwano gwange nsaba bwenfanga mumumpeere ekintu kiti mu maali yange, wabula ijjukira obulombolombo obusatu. Akasooka bulombolombo bwa wasiyya alla takuuna, kyolaama tikirina kuswika thuluth, kirala kyakusatu. Bimaana bwe tugabanya emaali emigabo 3 mulala 2 3 twayikirizibwa kumuwa kiswika kirala kyakusatu. Singa oleka enusu 10 tolaamira muntu ono nti mumumpeeranga enusu 5 oba nusu 4, olw'ensonga nti ebina bw'ogabanya 10 n'olugabira abantu 3 kitegeeza nti ebina biba biswise kimu ekyokusatu. Bwe tubonanga emaali temala, beene famire batyama bakwati be were yamulamira okumuwa ekyo, aye be tusaba tumuwe kino bwe kibanga tikiwera kimu kyakusatu. Nabwe kityo twayikirizibwa okulaamira omuntu yeena tutuukiriza ekiraamo kyo n'ensonga esembayo mu bintu ebitambi ebikakata mu maali y'omuntu. Mulimu nasiibu warathatul mayyit, emigabo egy'abasika b'omufu. Banange ndowooza bana bwe tuddiire mu ife niife otusembayo tuli bakutaano, ayi kabiri ife singa omuntu afa n'otegeera nti akawunti ebeere ku obukaire 5 eyo ng'ogisiba eziraikiriza kutwala ssente ezo namwandu todigemaku, ate abasinga nakwatika niife baganda b'abafu. Walangira namwandu togema ku ssente ezo gidda kulabirira abaana be, abaana balabirwa luvannyuma lwakutoolaku ibanda erisooka kuteekateeka mufu waife ate nga mulungi, aye abafu baife bangi betuziika ng'enzika gye tubaziizeemu n'eisanda terimaze, aye ng'ate omusaada abeere mugeganga n'ebyobugaiga bwe, aye ng'eisanda terimaze kubanga n'abalisonze buli omu ali kutolotoma, buli omu ali kuyomba nti bansondesa tutole ku ssente de. Kati ekiba kisigairewo n'ogwo omugabo ogufunibwa abasika, era n'abasika abafuna bangi baswika 27 abafuna emigabo gy'omufu ng'afiire mu bufunze. Mudakikati n'edisembayo tubaine ensonga emeka 5 egivunaanibwa ku maali yo. Emaali y'olesa yonna niwo bakolesa esaati, niwo bakolesa esimu, titwikirizibwa kulitunda, wabula bwe tuba ketulitunze tutegeera ssente ediveemu tibana esimu liveemu 2 tutandike n'omugabo ogusooka. Abanamunaazi baliwo nti baliwayo beetaaga ssente, abanaasi adikoze mwene daagiire liteekwa okumulabirira mpaka lwava mu nsi, mpaka lwetumutamu kimuyita kasota kuba nti pegana naye banamuteekateeka ife tunasigala nga tuli bwereere bangi omuli wano nga babaleka ng'ozira were n'ekikumi, aye nga saawa olina embeera gy'olimu nga teviire ku byabugaiga byabusika biwafuna. So ate bangi abaatwala ebyobusika nga tebabibawaire nga n'olwalira abonaabona. Ekisinga oba oli akubonyabonya abantu abandi kwesooka byabusika nga bakaali kukibawa, bakikuwa mu mateeka Katonda akitamu baraka. Bw'okitwala mwene oyinza okubibamu bw'amaliriza ng'oli bwereere
ewaifawo waliwo omusaada yali mugaiga alhamdulillah yaleka ebyobugaiga naye yasooka okugula emmotoka ku kyalo ewaife Namalemba era ng'atuvugira ku mutakisi bwe yafa yali musiraamu bamwitanga Abdul Majid yali musiraamu ng'alindi takisi yalindi bitata lino tate nozedikaaliwo yaba n'ente bwe yafa omusaada oyo yafiira mu irwaliro bamuleeta nga bamuzinze mberi omutawani yamugulira esanda bamuzinga bamuleeta bamusalira emaali yoona yoona abaaliwo abalenzi abakulu batabane babakulu bagisiba ng'ezira mukyala agigemaku ezira muntu yenna yena agigemaku emaali eyo saawa ya leero abaana bataafuna ku bintu bagaiga abaafuna ku bintu nga babitwala beere niwomwagano oyinza okukoza nti musiraamu bali abandi banywa mwenge nabwekityo emaali y'omufu yena ye nagyetantala okugitwala nga Allah tinagimuwaire muhikati baraka katonda alulamu emikisa yagikukulekera ate katonda gwagiwa niwo bakufunye kati ninga boobona kabaamu emikisa nam nga tumaliriza tulikuba n'abasimuteeka okusembayo wasiyatu nasibu warathatul mayyit omugabo gw'omusika man humul warithuna wal warithaati n'abaliwo abafuna era n'abaliwo abatafuna naye nga tukali kutuuka mu bufunze edakikaneero nga tukali kutuuka mu bufunze waliwo ebintu ebiteekwa okubawo mu kufuna tumaze okutolako emitima gyona gyona egikulembeera era giviireku kati wasigairewo omugabo gwaife mutono ba munene bino nebiteekwa okuba kisooka aliwo asbabul irith arkanul irith mwaba munne mawani'ul irith waliwo ensonga edireetera omuntu okufuna n'ensonga ediremesa omuntu okufuna n'okutukobe nti n'empagi ed'okufuna empagi ed'obusika diri isatu walina okubaawo omufu nga wazira mufu tosikira muntu mulamu eyo n'empagi esooka empagi eyokubiri walina okubaawo omuntu omulamu anaafuna emaali ey'omufu n'empagi eyokusatu ebifunibwa singa kugulaku empagi emu kwendo kitegeeza kiba tekiddwire tugambe empagi diri meka isatu omufu kakita omuntu afa nga otegera nti empagi eriwo eyokubiri ajja okufuna ku maali y'omufu n'eyokusatu ekijja okufunibwa nedo gyetuyita arkanul irith thalatha muli muwarithu muwarithu ne haqqu mawruth ensonga bana bino byogera ku bufunze wabula biwanvu nze nenze kukona kwa at least ali wano obeeko nikoja nako ku byobugaiga bya mugandawo ku byobugaiga bya babawo asbabul irith ensonga edeetera omuntu okufuna asbabul mirath alwara thalatha diri isatu mulimu ensonga edeetera omuntu okufuna ku maali kitufu omugabo guliwo ayo olina okufuna batujja kukufuna biri bisatu ekisooka olina okubaamu annikahu bufumbo eyo nsonga ebagaise ki bufumbo bwe mwawukana oba tokafuna ku maali ya mukyalawo oba omukyala batakafuna ku maali ya mwami we wali ni mukyalawo mwakola sente daimwe mwagaiga wala alhamdulillah Allah yabagabirira mwayawukana bwe mwawukana bwe ppa khalas olaba weere weeno oba weeno niwoofa tafuna ku maali yo singa taleka ebanga ebeirewo eyo n'empagi esooka lati mpagi wabula n'ensonga esooka ensonga eyokubiri tulinamu ne nasabu olulyo nga walulyo olwo nam baba wemu n'omulala mugayita maama muli bakika muli bafamire endala oyo afuna n'ekisembayo n'omuntu ng'ekyabagayita bwali bwidu ng'omuntu yali mu bwidu wajja wamununulayo yafuuka wa famire yo ng'era abeera basalanga omukago kati waba ng'omuntu ali mu ikomera katugeze wajja wasasula sente debeetaaga yafuuka muntu owaafa wofa afunaku kyetusembyayo biidhnillah ku nsonga eyo ni mawani'ul irithi ebikulemesa oba ebikulobera okufuna ku maali y'omuntu oyo ekisooka wayamna'u shakhs min almirath wahidatu min ilalin thalath ekiremesa omuntu okufuna ku maali y'omufu kabenga oli wa famire ye mukyala omwami oni bina ebisatu ekisooka katlu okuyita singa tukizula nti niwo weyise babawo yaliko obukaire ekikumi ku akawunti tusooka twera ku empagi diriwo yafiire oliwo n'emaali eriwo twera ku nsonga oli wa famire ye oli mwana we wabula mulimu ekikulemaiso ofune nekiriwa niwo wamwise wabula mukumuyita timwingira mu bya motoka nti wagulire baba we emotoka nam yakagivugamu ati ali kugesamu kuyavuga yafuna akabenji yafa nti omwana we yeyise baba okani ekyo tini we kiri olw'ensonga nti waguze emotoka akola atya
akyuse mu kuntambula me Allah yagera so iwe ofuna lwaki nti tobeera ensonga emuyita weewaawo niwe oguze emmotoka muyafiirire so okuyita singa oyita baaba oba omu kuba famire eyo gwonaafuna ku maali esinga omuyita ne tukizuula nti wamuyise eyo maana ejiji erikulomesa okufuna n'ekindi ekiraku akoba nti katlun wa riqun wa ikhtilaafu diini obwidu singa omuntu abeere nga musiraamu nga bwendi nti bwoli otyo ne bakuwamba ne bakutwala mu bwidu n'ofuuka omwidu wabula nti wakuba nti obwidu wamala bwavaawo kumbaka sallallahu alaihi wasallam yabona nga abantu banje batwale mu bwidu yakisangulawo singa omuntu aba mwidu nga iwe toli mwidu iwe tufuna ku maali ye n'abantu nga ediini dandawulo wabula ekyediini edendawulo ekyo kyabamanyi engeri bakyogeraku era bayingiza ogulinga ogwa ikhtilaafu diini nga mwana wo niwe omuzaala nga omuzaala nga bakaali bawowa ebyo n'abamu ku bantu oba n'ebimu ku bintu ebireetera omuntu okufuna n'okusika mu migabo egyo waire omusomo muwanvu tukuwona ku katini olw'ensonga nti mikwano gyeffe bano bona abali wano buli omu alina yaviire ate buli omu alina byalese so tukuwona ku katini